Okay, mugamba mutya abali Kachumbali TV still Chanza Ivan Kachumbali munabutambala MC Prince Ivo amba nyingiddewo onako olwaleero tuli mu studio mujja kwebuuza ngawe buli tewategeereka bulungi nnyo tuli mu studio gye tugenda obbanjulira mu maaso kaawo yamani nabagamba bwe kituuka ku bitone eby'Abannayuganda naddala ebitandika ndi wamu na buli nteekateeka ya mwana era gwe mwenna omwana ali eyo simanya olina luyimba simanya aba media bakubye enkokola jangu tugenda beera ate nga tutambuza endongo mpaka kuwulira bubi. Lwaleero ndi n'omukulu ow'emigotteko president w'emigotteko mu Uganda mumumanyi naye akaseera kabadde kawanvuko nga tubulaŋŋanye abeera bize nange nembeera bize finally olwaleero mukomezaawo atubeere nga tuwogera ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga. Ono yekka yalina obuyinza okwogera kwali eri ne watabaawo agamba nti mwe. Ono yekka yalina obuyinza okwogera ku principle ne watabaawo agamba nti ki. Kubanga emigotteko gyonna mu Uganda yagirina. Mwe mwenna abeefuula nti nno simanya mwana wa ghetto mwana waki. Ono alina obuyinza okuboogerako n'okubaluŋŋamya. So n'olw'ensonga eyo tugenda tandikira ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga abali eyo ze mumanyi obulungi nnyo atubuulire olutalo luva ku ki ekyetaagisa okukolebwa. Muganda wange Coach Kerementi nalabye engeri gyazannyamu ebintu bino. Tajja oba anywa biki? Yesebo oba mugezi bugezi? Yesebo naye Coach Kerementi large up on yourself. So Dr. Kapafu, yes wise tukwaniriza Kachumbali TV nate ogamba otya ow'emigotteko mbadde mbuze ku kamera zammwe kituufu naye nga ngamba nti nina project ennene ze ndi mu kuteekerateekera eggwanga. Sijja kugamba nti bantu ba migotteko oba badipo oba baggeto ezigenda okuba nga zigasa eggwanga eggwanga lifunamu. Uli ekigambo migotteko bamanya nti Dr. Kapafu akoze omulimu ogw'amaanyi nga kirina meaning kubanga bantu bangi batuusewo ne bagaana okusala layini kati ffe twagala tusale layini nga tetunnatuukawo. Otegeeza ki okusala layini nga tetunnatuukawo? Anti kati tutambulira mu nsi bbiri nti buli wootuukawo yoyo aba afunye obusobozi n'omukisa n'afunako ne ku ssente ng'alina abantu balina okuggusa n'atabaggusa naye ng'atuuseewo okugeza nga bw'osinkana omuntu yenna biliyoniya oba okusinkana ekitongole kyonna eky'amaanyi oba omukulembeze yenna n'omunyonyola ensonga n'azigula naye n'akukwasa obuyinza naye n'otasobola kukola ekyo kyeba kikuweereddwa obuvunaanyizibwa. Kati kitegeeza oba tosobodde kusala layini naye kati ffe nga tetunnatuuka ku miitinga abantu abo leka tusooke tusomoseeko abamu abafunye chansi n'abotola agende. Ti ate tugenda otutuukawo wedde waliyo abatusookayo nga waliyo abaliyo kati ate tuleete ekibinja ekiba kisigalidde. Kati nno awo tuba twolekedde emigotteko n'abaana b'omu ghetto zonna. Abayimbi bangi nnyo bavudde mu ghetto naye simanyi baba bakoze ekimala okuddayo mu ghetto oba mu migotteko. Like so Fiki Gaza muganda wange Alien Skin wa migotteko bangi nnyo Mark the Abani bayimbi bangi nnyo buli avaayo agamba wa migotteko Bazexi agamba wa migotteko Fefe Busi agamba wa migotteko Fik Fameka migotteko oba ghetto bakoze ekimala nga gwe president wa w'emigotteko bazizza mu migotteko gye baava. Okuba ow'amazima nze seewaana Katonda yannyamba n'andokola. Nze nakatikka abaana ku nnyonyi nga tebagenze mukola bwakadaamu talenti naye nga mbawadde ekigambo ne mbagamba emukola kino ne kino kiggwa ate we mulemeraawo wakola ki wagguka. Nze ngenda bayambako bafunira wakusula ne munywezaawo abamu bali Germany kati abamu bagenze China ne bagenda bagenze kukola ne muliji wano ninawo mutabani wange asambira mu Wakisoyi Giant bamuyita Lincoln
abamu bato bali myaka 2 abamu baguza amataka naye lwaki kusanga ngo n'ekintu ekibi kyokola ne kugamba ne kino na kino kivaamu kyati sinawe ne muganda kati gojango bere wayo waka jango kola ki kati abayimbi balina kye batannategeera abavudde wansi tumanyi era abamu batya okuyamba lwaki okuyamba ebimalayo okutali kuno kwa plastic omuntu aseka nga taseka ti wenawa gundi wenamutekako omukono ajja kumayuka tekirina mbayimbi bokka ba politician nti ono bwe namuyimusa agenda kuba takyampulira agenda agenda bera tafugika agenda kukola ki kundekawo wenamukubi nedda bwabagenda okulyamu olukwe obwo si buvunanyizibwabo ate kati kankubuulire ekintu kimu abamu tebakimanyi okuliibwamu olukwe kibeera plan ku nteekateeka y'okuyitamu kwo Yesu singa Yuda teyamulyamu lukwe yandibadde tatuukiriza kyamuleesa kati abasinga nolabanga batya ekyo nno gwe yamba omuntu akulyemu olukwe gweyo si nsongayo ogukola gwa muyamba tuteekewo engeri tuleme kubeera nga tutunuulira ebintu ebitini olina numbers shows kuba naye gwe owekubamu tookyo owulira nga olina kyoleyinzeewo ekimala kati zino project feze tuli mu kukola kati zi center zino abine abantu singa babikola dda kuba balina capacity gyotamanyi na kumanya mu nsi yonna ne kati tebereza bazitaddewo si buli kintu nti ate tugenda gamba gavumenti kikole bw'oba osobola okusasulwa miliyoni 10 bino ebintu osobola okubikola kubeera bubezi kwatako gw'okuttekuwo ate nno owuliriza bw'omala obikola ate obifunamu because era for example tugambe Fik America ng'alinayo abayimbi abalala 3 baleese nga bali under him kati kankubuuze ekintu kimu kangwene ku Dr. Jose Chameleone olowooza bwakubira saha nti nkwagala wano okuyimba saha tajja of course ajja bwakubira Wizo nti nkwagala wano okuyimba Wizo tajja tasobola gaana bwakubira Fiki Gaza nti nkwagala wano tajja ajja otegedde kyentegeeza kitegeeza bw'obeera omuwadde obukadde 2 n'agamba bonna ngenda bakuleetera buli omu ne bamwayo kamu ne waatabawa yaba afunyeemu era asigala akola ki afunamu kubanga barespectinga nti bayise mu mikono gye kituufu era abantu babeereyo ne beefumbafumba okuyamba omuntu si tomuyamba kumufunamu leka atuukeyo ojja kulaba engeri gy'onaamufunamu kikole mulilla abasiraamu bakita lilla omute mukama yamanyi nkuyambe kubanga okwefuulira ekyo kiri ku pulaani kiri mu nteekateeka kusaidiya obulamu bwo nti oyo ajja kulyamu olukwe oba toyagala oba oyagala ekyo kyo bwe kikola ekiremeseza bangi okuyamba nga ate okumulyamu olukwe ate okuyingira bokisi kyova olaba nti bw'aba abadde agenda kubotola East Africa akoma Uganda n'atasala kyekiri kyenkugambye lwakuba atya okumulyamu olukwe anti abantu beefuula abantu okwefuula ekyo kiri mu nteekateeka za Katonda gweokwongera okukunyweza kubanga yasooka kikulagira ku ye nti omulyamu olukwe kyali kuteeka ate kyekyamuleeterwa Yesu okuba ow'akabi singa teyalibwamu olukwe ate gwe singa omumanyi nkategedde okubeera ow'amaanyi oba owannaggwano olina okuliibwamu olukwe kkiriza gaana si gye bayita lisiki webale nnyo ate abayitawo be baba abalisikingamu si buli muntu nti asobola okulisikinga n'abawangula beeti asiba mutima n'agamba 10 lino kandi weeyo ntekeko tiimu sulufizi wa mwana ne bamukwatirayo ayizu bw'afuna n'agenda n'aseka ate olw'ensonga gwe tekawo embeera sigenda gamba muyimbi kyoba ki kuba bonna bakyali fresh bato basobola okukikola abamu singa sikyo tezibasumbuwa
Wizkid asobola okuba nga akuba Nigeria sho nemusumbuwa. Genda olaba amasomero ameka gazimbi. Oli musajja musajja mulokole. Lwaki ebivulu by'abalokole ennaku zino bisala ate ebyensi oba eby'abantu bye bayita abayimbira za Sachula ne bikola tulaba Titus Kuteesa yamabega twali tusambirayo mupiira muganda wange Titus Kuteesa big up ewa Gabintaati empewo neetufuuwa ati kankubulira ekintu ekibye ennyo abasumba kye baateekawo otera okundaba mu bivulu by'abalokole. Manyi bw'ogenda ku church ezimu manyi kye basooka okukola walokokerawo bali bakikubuuza kituufu bakibuuza nnyo manyi lwaki bakibuuza kubanga baba baagala kumanya oli ku opposition oba oli central government. Abasumba mulimu abali kwalaali n'abatali kwalaali. Omanyi kyentegeezezza nti biri ebiwayi bimeka ebiri Tikachumba lwe bakubuuza we walokokera ayagala kumanya oli mu layini giki musumba kyoyo musumba ki ali mu layini yaffe oba abo abasumba bali side ki ndala kati bw'oba walokokera mu family ez'obunnabbi nga woogenza okuyimba tebakkiriza nti obunnabbi gye buli tebakkiriza byamagero otegedde gwe w'okifiirirwamu abo be tuyita ba deputy Jesus abeefuula baganda ba Yesu ba deputy balowooza basobola omuyambako era Gabintaate yasinkanya obuzibu lw'abalokole si waffe oyo si waffe oyo mupoto Museveni side olwo ba deputy Jesus bazze okuyambako Yesu okulamula balowooza Yesu teyeemalirira oyo si waffe tujja muwagira ate n'Abaseveni side bagamba tugenda mu bivvulu ate n'Abaseveni side oba nfuna ate jjukira bo beepima nnyo beepima nnyo kati ne weekanga nga gumwokyezza naye singa ebyo bivaawo kyova olaba nze wentegeka gospel clinic kati omulundi guno nalese mu Sudani nendeeta Mark Diaban mu gospel clinic kati abo ne batandika ottagala lwaki aleese abo wakati Mark Diaban si mulokole naye ayimba za nsi true nange ndi muyimbi wansi agwo oyimba gospel anti gospel kyeki zenyimba eza Yesu ez'eddiini nedda gospel kyeki kyetwagala okutunuulira tuggyeyo amakulu ga gospel mu kyaki okimanyi abantu banoonyayo inspiration tebanoonyayo mwoyo anti inspiration kyeki kiva mu ki inspiration era guba mwoyo olina okitegeera nti abantu bagenda mu church bafune inspiration ebazaamu amaanyi ebazaamu essuubi kyobadde ogenda kufa oli nagamba tojja kufa era kyova agamba oli ya inspiringa okuva mu kino nenzira mu kino owulira kati mu church kyetunoonyayo kyekyo ngenze nzitoweereddwa omusumba na inspiringa nti nedda tekiri leeti tebunnayita osobola okuyimuka owulira kati ffe tukwata omuyimbi wano ku nsi tekuli muyimbi waggulu wonna bansi ffenna tuli bansi waliyo abayimbi b'omuttaka wansi abakolera show wansi mu ttaka abakiteeka mu kooti ti abayimbi bansi bayimbi ba Sachula politics kwata omuyimbi oyo wa Sachula omugambo ojja kujja mu church oyimbe inspirational music oyera ye gospel fe tuyimba inspirational music ye gospel okategedde kati abalokola ebivulu bibasala wa politics walokokera waago osabira wakayanja ate ono zimanya wa Pastor Senyonga oyo politics bali tebakwatagana oli tajja kujja ku kivulu kyono waliwo omuyimbi e Uganda yategeka ekivulu kankogere kano mulokole w'amaanyi sigenda mwogera linnya naye musumba ekivulu kye amachachi ge yali asuubira nti gagenda kujjaga mu supporting ku lunaku olwo buli chachi yalinayo omukolo
bakutega overnight alokole wanna oba nfuna balina sitaani alina engeri gye yazimba ekyo kiveera ekyo ekigoye ate kisudde bangi mu nsasagge. Tolina buyinza bubuuza muntu gye yalokokera, tolina buyinza bugamba nti eri wakyamu eriki, kubanga ne Yesu yakugamba nti aba baliwonya mu linnya lyange nga si bange nja baswamirawa mu ggulu. Naye lwaki oyo atali wa Yesu, oyo akozesa oba black magic oba akozesa ki, lwaki bwawonya omuntu Yesu tajja namugaa sinze nkuwonyezza, amulinda mu ggulu nti musinze mbawonyezza? Okategedde? Kategedde. Olaba naye kennyini yakugaa nja kulinda ki ng'obudde butuuse buli eri. Kati kyobola bannyinaffe sho zibakwata mu bulago era nze tosobola kundaba nga ntegese sho nti ya gospel. Kyobola nkola zi festival, ti Migoteko festival. Abalungi n'ababi mwenna mbaagala wano ku podium. Ate mu gospel clinic n'oleetamu be bagamba abensi. Aha, ngezeeko okulaga nti yatutuma ekintu kimu twagala nenga. Tusuubire okulaba, kubanga nandisuubidde nze mu ndowooza yange nti nno abalokole bano eno. Yesebo. Omulama ffenna bwe guba gwakubonyesa kigambo kya Yesu, ensi yonna ekifune. Lwaki omusumba tugambe Kayanja bw'abeera agenderera okubuulira abantu beeye ekigambo, ensi ekire ne Kakande tugambe Yesu gwabuulira abantu beeri bakifune, lwaki obulango bwa Kayanja tebukubwa oba wa Ssennyonga, tebukubwa wa Kakande, tebukubwa wa Kiganda, kuba ffenna aba agenda kiikira mulimu ogwo Yesu gwe yatutuma n'abayo bagumanyi. Anti ye politics gwe nkugambye. Lwaki? Nti mbasumba mwatuukamu ekiseera nga mulimu ayagala okuba akulembera abasumba. Naye Katonda waba yagaba ebirabo nga byanjawulo. Mulimu ba preacher, mulimu ba prophet, mulimu ba apostle, mulimu abantu ab'ebika ebyenjawulo. Nti tusooka tutunuulire gwe Katonda yakuwa kirabo ki? Yakuwa kubeera apostle. Lwaki olumba nabbi? Kati gangu ekyokulabirako kimu komanda. Tetuyita nnyo mabbali. Omusajja pasita ow'okubiri wano e Mulago, Kakande. Wali omuliddeko ng'adda mbasumba? Simuwulirangako. Wali omuliddeko ng'adda mu muntu yenna? N'endowooza okimanyi nti bwe baba abantu basumba balwanyisiddwa mu ggwanga, ayinza okuba yakyasinza okulwanyisibwa abasumba, kuba buli ayimuka gwayimukirako. Kituufu, bamwogerera. Naye omanyi lwaki taddamu? Kubanga oyo amulumba teyeekennenyanga kirabo kye. Oyinza okuba oli musomesa mulungi, naye ng'ate toli nabbi. Toli nabbi, tolaba, tosobola kuwa bunnabbi, tosobola kuwonya, kubanga gift ya healing togirina. Ne kati gwe oli musajja mulokole, era abasumba bano bamanyi. Mbamanyi. Osobola obba categorizinga nti no musumba gundi preacher, ono apostle, ono nabbi. Era kyanjawulo ki? Anti ye nabbi ye teyeetaaga kunnyonnyola. Ajjawo oli nakuwa obunnabbi, gwe byabayogera gwe gwabyayogerako bimanyi, n'akulambululira kino na kino, kino na kino, kino na kino, kino na kino. Ofuna wano mu Uganda yaani webali n'oyo omusajja w'okubiri prophet, Kakande oyo prophet, nabbi Bujingo musomesa mulungi, si nabbi, is a preacher. Gira Bujinga bagenda ne bamulumba abamunseka. Ntakola byamagero biki. Omuntu si yakola ebyamagero. Katonda ebyamagero yakola ki? Ne nabbi nti lwakuba nti yaba ne command, kuba kwe kuyitibwa kwe Katonda amwazikako ku kisa ekigamba kino kibe ne kikola ki? Tegeza Bujingo preacher mulungi nnyo. Tosobola gendayo ng'oyagala kumanya yakuloga, awo boja genda wa Kakande. True. Ssennyonga asijja mwogerako oyo anyiga mangu tumuleke. Pastor Kayanja
Kayanja Prophet. Ate Musumba Tom omutegeera bulungi enzi. Musomesa mulungi. Ezo kugamba bisigadde simanyi. Alinga Bujingo. Musomesa mulungi. Musumba wange brother Lon Makabali. Fireman. Prophet Jeno. Prophet. Ekitegeeza omusumba okuvayo okulwanyisa musumba mwone abatamanyi ate jukira tuli bantu tufuna obujja. Bayibuli eyogerawo obujja. Anti ffe tufuna obujja ensaalwa. Osobola okukeera ku makya nonyiga gwe bagambye teriba waliwo ne bannabbi abanooma bujingo nga bamunooma naye omanyi lwaki baba bamunooma yalina numbers. Kitegeeza nti oba ne nabbi nti ogenda kubeera na numbers. Oyinza obeera nga oli nabbi naye ng'olina abantu bo batono ate nga batini naye ng'olina gift ya healing. Okola profesi z'amawanga. Nako kategedde. President wajisebo waliwo olutalo olugenda mu maaso. Akacyayi bakalesese. Akacyayi ko nkafunye mukama yeebazibwe. Akacyayi nkafunye. Anti wano oli migoteko. Sidawati. Ajaja kaffe ketwerimira wano. Tusabire abo bonna abatanakafuna nabo bakafune mu linnya lya Yesu.